Assalamu alaikum, njagalo babuuzako mukama yebazibwe. How are you doing? Kansubire muno muli maidali sana. Enaku zino ndi ku TikTok oko nga one KingSmith mugendeko mungoberere. However, simanyi enaku zino abaana ku TikTok obubina wawabeeredde obubina. Muli kuli mubeera mu mansa bubina. Baana mmwe mutwagaza kifu abasajja abafumbo. Mutwagaza kiddala mutuufu gano tuli ekyana kya Allah n'ogamba labe ekyengera kya Mungu. Naye n'otunulira akatinga kalo. Yenna ali awo unformable. Talina kyatugamba. Kale. Eyo katuve. Nyituli ekyana nga ki brown sugar. Lawrence. Gwe kalo nantongo. Ba brown sugar tebakwegombesa. Kyana kyeru. Ki beautiful kyakamala okuzaala balongo batucha kino kyonna class kyekyo kikuba obuntu ne brown sugar era Tata Sam kati munange ebya brown sugar ne Sipapa tebinagwa era nga wenjogere essaawa zino brown sugar nakulegula twamuguddeko side zomma kindi omwo nga she's looking very beautiful, she's looking pretty yakamala okugenda mu photoshoot ebiseera byemabega era nga photoshoot eno yakolebwa feve nnyini na King Montage Studios era twekwate kubanga bebateeka mu sheno sente era bakubire ku 0201045 bweyagala photoshoots nefaananyi efaanaganako nga bino. Brown sugar ono munnange for a very long time nabadde yawukana n'omukulu amanyiddwa nga Sipapa era nga Sipapa abadde amwekokkola nga omusajja yambonyabonya omusajja yankuba alina sente yalinga tampa sente nga sente azimansa mu bantu. Sipapa naye n'avaayo n'agamba nange wali tompa mwana kyokka ate Brown sugar bwe yavaayo Tata Sam n'amukuba penalty n'oza ya mwana omu penalty y'abaana babiri lwakwakayolira tusobola mwogerako because bambi omanyi yayitaawo nasigaza omwana omu era yali afuuse Naalongo ne Ssaalongo kati babira nga beeyagala mukwana awo kiba Lawrence stokizanga nnyo nga Julius kumusembereza nnyo obudayiya kubanga abantu betusembereza bakazi baffe abamanyi okuyita ebbali ne bakola ki ne bakola. Tata Sam yali mukwano nnyo gwa Sipapa era nga amuteekamu n'akasente but gye byaggwa era nga Sipapa ki brown sugar akoze ki akitutte. Now to cut the whole story short, brown sugar nakulegula yadde ayimba akayimba ninakakasizaamu no Lawrence omuntu gwali yagaddeko ng'omwagala ebyallo ebya fit kiba kizibu kya mwerabira. Brown sugar nga taweereza obubaka Sipapa nakumisinga simanya nkwagala naalikomya mukubo neŋŋamba awe nakomya otegeera neŋŋamba bituufu bulijjo omuntu ono akyamwagala akyamulowoozaako. But anyways ndowooza kyamusimatuse sijja musayira tusala gwakalanga tunawuliza gwakalenzi ndowooza kyamusimatuse. But I want to tell you muno omuntu oba mwesonyiire ddala omuvinge ono mu bulamu so that toyeetaaga ate kubanga okola mistakes nga zino. Ne Brown sugar twayongedde ntubuuzaako ko mu mawulire amalala tumugamba Brown sugar oddamu ndi ofulumya music twawulira waddamu katemba ozanya ne Tata Sam nagamba music ali mu kumufumba mungi nnyo gwalina mu studio era yensonga lwaki ennaku zino mulaba ava ntumugamba naye kati ate no mba promoter obadde onoonyayo ki. Brown sugar came out to explain to us kyadde anoonya mba promoter era nga yatugambye one of the reasons baategeka ebivulu byabwe ye ne Tata Sam ebivulu ebyali eyo mu kyalo but due to COVID they weren't able to go and perform so nebisalibwa sente zaabwe nyingi nnyo so they also want to be compensated baagala badize sente zino and after that compensation maybe they can be able okubanga obulamu bwabwe bukola ki bugenda maaso. N'agamba ate n'ekirala alina onoonyeza omwana sente z'amata eza pampa eza nido n'ebintu ebikola ki ebifaanaganako ng'ebyo. So why don't we just go to Brown sugar ayongere obanyonyola ebintu bino ate obeere ng'obiwulira. Ye mu ku bakyala bemmanya batalina mutima mubi tebalinga bano bakalo nantongo okitegedde ne kambuuzemu omuntu katugende wa Brown sugar kubanga kalo nantongo obulamu bugamba kyakanyiro nga kakuyita mu buyisi obulungi bunsuse obulungi bukususeeko bayina keya y'amaanyi nkuweeko ku bulungi obulungi munnaye kakeya naakakusuula mu Tata Sam dadiyo oli mulaavu siri mulaavu naye nze laavu I am love. Okay, abakulaba soko babuuzeeko tutandikirawo abandaba bampita Brown sugar ndi mukyala muyimbi kale yadde ennaku zino bibadde byesibyesibyemu naye nga ndi mukyala muyimbi beesiba n'ogamba kangende mu acting byonna nali mbikola kuva dda lwakuba nti nali mbeera walala nga nabiwummuzaamu nga sibirimu but right now I have the time I can use it for anything that I want.
ebigambo byayogerwa emabegaawo banaye nga byayogera. Why we did get a chance to access you. Byakulekawa nga bakwogerera ng'omwana bamugatta taata w'omutuufu tebamumanyi ng'olaba byandikawo taata simanyi ebyakuleka wano I feel good. I don't care about what you say. I don't care about your critics. I don't care about anything you say. Nze munvumye ekimala kati tebikyandya ne kati mba mwagala munvume. I'm okay with it. Wala olaba birabe? Ndaba birabe. Ekituufu lwaki bali babuusabuusa omwana oba waabwe baani? People on social media ani anti osobola omuŋŋamba oba wuwe ajja mukime alabika wuwe oba waseeguya kuba yagamba yafa kati alayika wuwe kuba be bagezaako okubuzaabuza abantu. But I don't care about you people what you say. Nze munjogeredde ne mwogera ne mugezaako n'okumbuza ebibuuzo ebinzija ku mulamwa. But I'm still standing. Abantu bakirabanga surprise. How come? Is the way Tata someone love with Byatankolanga? Lwaki? Love eriko ebyo. Nange munnange simanyi nimbuuza. Love teriko ebyo. Nze ndi mulaavu n'omwami wange muba kibaluma oba mukikiriza oba temukikiriza kasita nze mwagala tenayanjagala. I don't care about what you say about him. Bwayambala boots nze ze njagala. It's okay. Which is okay. Abaali handisamu abansaana banteekawa so mundeke neki oba mukiyite kyonna. I love him for that. I love him for his boots. I love him for his coat. I love him for his eating everything. Yeah, byonna abikole so long as anjagala temwagala. I feel happy. I feel good. I feel blessed having him. This is what every woman deserves. I don't know. Being loved by a true person. No, you can be loved when you're not loving. It has to be both-sided. Tekirina kwekubira. Bombanga mwagala omukwano gubeerewo. Mulina okweyagala. Like you have to put two-way nga wenkana. 50-50, 100-100. Si bya munno kwagala kinene nga gweyagala katini. Nze musajja wange mwagala. Bana love ng'ekaabya amaziga. Kisoko otuze bana nga wakaaba ku TV na Sipapa. Anti ogambye nakaaba. But I'm happy. So why would you bring about my past? Of course, buli omu alina past. Nakaaba byaggwa. I can't cry anymore. I'm happy. Oli watomera. Wama bambi saagala mwogerako bubi. He's a nice person. Sikyagala kuddamu ebyo. Omanyi mwe mujja ku mulamwa, mujja abantu ku mulamwa ne boogera ebyekisiru. Naye temujja gunzijako. No, nga terefayina ne Celeb Jazz tugezaako kudiginga deep tutegeere. Kudiginga biki? Gwe walimawo. Gwe walimawo. Tuliwo kubagatta wakati yemu. Kati tugatte kati. Tuzze. Mbadde nsaba otugatte tuddemu. Okyasobola okudda wa Sipapa? Andi nedda ddyo. I'm with my man. The most loving man. Biki ebintu Tata Samu bye yakola ebyenjawulo ebikuleeta laki ebikumakinga so happy ku njawulo ku by'omukulu Sipapa byalaako? Yeah. By the way, sagala comparisons between him and him. Sagala nnyo bagiraageranya kubanga there are things that are personal betalina kwogera ku mpewo. Naye musajja wange gwe ndi naye ye mwagala. But why would you compare him to anyone else? He's not talina kugeraageranyisibwa ku muntu yenna. Not even you. Not even you, not even you. He's perfect to be compared to any man. Yes. Talina nnyo. Naye he has some things like the inner beauty mwe gye mutalina. Sijagamba gye mutalina kubanga sibamanyi. Naye abasinga. That's all I can say. Kuba ye mugezezaako. I know his taste. Yeah? Very so sweet. So beautiful. So perfect.
Okay, njaga sami kuziza mabega naye nandyagadde nkuzeeyo kati because it was bad condition nga byajja bubi nawulira nti obulongo yabuuka. Ebyo mbadde saagala by the way kyesaagalira ddala obulamu bwange kuteeka abaana bange mu mawulire saagala era kyampisa bubi omukulu omu we yadda ku TV bambi n'amwogerera tebiba birungi kuba naawe oli muzadde naddala ensonga z'abaana oli ne waabanga afiiriddwa yogera mu ngeri ennungi esaana so si kwogerera mwana afudde it's not good era mba saagala nnyo kwogerera baana bange ekyo kyo mbasaba busabye eyafa mukama amuwummuze mirembe naye ebyokumwogerera obubi si kirungi kyemukola mwogerere nze munvume buli kimu nze naye munvuma kubanga nze kibiŋwanidde ebintu bya dadiyo nno biveeko lekeraawo bitunuulira banvuma by the way but tebinnuma kubanga banvuma dda ffe tuvumiddwa okuva ku ba step mother betukuze nabo tubonyeebonye mu buto ne mu bukulu tubonyeebonye ate nga tukyabonaabona naye tujja kiyitamu so tetusobola kuddaawo mu butwekubagiza olw'okuba batuvuma banvume but abaana babaleke I think I'm done. Yeah. Omuntu wabanga njagala kyenoonya nze love, being love, mukwano. I can bear any situation so long as I'm loved. Manyi wali omukwano tewa emirembe gibaawo ne watali mukwano ne wabaawo buli kimu still omutima gwo guyagayagga. Omuntu akuzaayo mu bya pasita batakwagaliza bulamu baaba ojjoggumidde okunziza mu pasiti kuba kati ndi mukambwe nnyo ate nange njagala okubaako omusanyufu ng'abalala abalala baaba naazaazi. Let's talk musically. How akuyamba atya musically okubanga music asobola okutambula because twali tuwulira nti Sipapa yome yali akumanaging at the same time nga daddiyo ng'ono gwaliko etabanko daddiyo y'ono Tata Sam. Ekya music I wouldn't talk about it kuba saagala making I don't want to make him feel like he has done nothing for me. He has done something for me kubanga wensi we nali. I think you remember how I used to look nga nakaveeri nali sirabika bulungi nali ndabika bubi nnyo but at least alina kyakoze okunfuula ki okundabisa bwe bati so tusuubira nti ne mu music ayinza okubaako kyankoledde n'ekitaabe kinene n'ekino kyankoleddeko kindaze nti asobola okukola okunyambako wakiri mu bitonotono so don't make him feel like he has done nothing for me. Byankoledde mbisiima era mmanyi akyankolera katusabe gambo bwobusemba nenga mu busemba anything you promise for the life relationship musically in industry. Musically I have my new song called Byadala. It is soon going to be out lwakuba nti mbeera kati etusumbuwamu terunagenda ku media platform yonna. You can follow me on Brown Sugar Facebook, Brown Sugar Uganda Facebook, TikTok, Instagram, and my YouTube, Brown Sugar Uganda. Sajja oba wamulunga ntabije nasemba omufuna yagamba banaye ayogera ku mukazi wange banaye banegendereza njagala bw'aba njagala nange mwagala sirogangako by the way. I believe in God. I believe in God. Tewali kisinga tewali maanyi gasinga ga Katonda.